Ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwamugulansigo endagaano y'olwenda yateekebwako emikono wakati w'Obwakabaka bwa Buganda n'obw'abafuzi b'amatwale Abangereza. Era nga Sir Henry Hamilton Johnston yassaako omukono ku lwa Bungereza. Ne Apollo Kaggwa, Stanislas Mugwanya Omukerere, Omulangira Nuhu Mbogo ne Zakaria Kizito Kisingiri ne bassaako omukono ku lwa Kabaka Daudi Chwe yali omuto ne Buganda. Bangi boogedde ku ndagaano eno Buganda gye yakola n'Abazungu Abangereza nga bwetaliimu bwenkanya naddala bwe kituuka ku ngabana y'ettaka. Mu kusooka Buganda mu ndagaano eno yafiirwa ettaka lingi Abazungu lye bezza erisoba mu sikweya mayiro 1,000 newankubadde ettaka eryo Abazungu baalikomyawo mu mwaka gwa 1962. Naye ate Obote yamala n'alinyaga mu 1966 era na buli kati erimu terikomangawo. Ensangi zino buli w'oyita mu Buganda abantu bakaaba ttaka, naye bino byonna byava ku ngabanya y'ettaka nga bwe yali mu ndagaano eyo ey'olwenda. Era engabano eyo yali bw'eti. Ettaka eryagabanibwa mu ndagaano eyo lyali liwezaako sikweya mayozi 1,960. Ennyanja, emigga, ebisenyi, ebisaalu n'ettaka eritalimuako byatwala mayozi 9. Ebibira byatwalibwa gavumenti nga biweza mayozi 1,500. Kabaka yaweebwa mayiro 305. Bannamasole baafuna mayiro 16. Namasole wa Ssekabaka Mwanga II yafuna mayozi 10. Abalangira okwali Yusufu Ssuuna, Alamanzaani, Augustine ne Yozefu buli omu yafuna mayiro 8. Omugatte ze mayiro 32. Abaami b'amasaza 20 buli omu yafuna mayiro 8 ez'obwannannyini. Omugatte ze mayiro 160. Buli ssaza lyafuna mayiro 18 ez'obwami. Mu kiseera ekyo gaali amasaza 20 nga Buyaga ne Bugangazzi ku bitadde. Omugatte ze mayiro 320. Abakuza ba Ssekabaka Daudi Chwa buli muntu yafuna mayiro 16 ez'obwami ne mayiro endala 48 ez'obwannannyini. Omugatte ze mayiro 1012. Nuhu Mbogo n'Obusiraamu baafuna mayiro 24. Kamuswaga yafuna mayiro 20. Abaminsane baafuna mayiro 92. Abaami ba Kabaka 1000 n'abantu ba bulijjo bajja kufuna ettaka kwe banaawangaaliranga nga buli muntu ajja kufuna mayiro 8. Omugatte ze sikweya mayiro 8. Ettaka erisoba mu mayozi 50 gavumenti yalisigaza ekolereko ebyayo. Munnange bw'otunuulira obumulumulu obuli mu ndagaano eyo era ne mu ssemateeka akolebwa ensangi zino bubeeramu. Kale n'abamu ku beekwasa nti abantu tebaafuna ttaka, nti era abakungu bokka be baatwala ettaka mu ndagaano eyo, bakimanye nti tewaaliwo kugobaganya bantu ku ttaka wakati wa 1900 ne 1960. Okugobanya abantu ku ttaka kwatandikawo mu myaka gy'ekinaana. Era basaana bakimanye nti mu ndagaano eyo buli muntu yafuna ettaka nga naffe abataaliwo kw'otutadde. Kwagaliza birungi akuume atakuumira mpeera. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja.